Kakati Kadama golaba oyo mu katambi boosi we yamutuukiridde n'amugamba olina ensigo 2 naye nkusaba onnyambe otuweeko ensigo emu. Kadama n'ababuuza lwaki munsaba ensigo yange? Boosi w'Omwarabu n'amugamba nina jjajja wange mulwadde nnyo naye mu ddwaliro baatugambye mbu yeetaaga ensigo. Bw'oba osobola tuweeko ensigo emu ku nsigo zo z'olina, tugenda kukolera buli kimu ky'oyagala. Famire yo tugenda kugirabirira, tugenda kubasindikira ssente, nawe tugenda kukuwa ssente zonna omuwendo gwa ssente gw'osaba. Naye jjajja waffe yeetaaga nsigo, ali bubi agenda kufa. Kadama n'agamba boosi we, sandiganye kuba wa nsigo, siina buzibu na kuba wa nsigo, naye obuzibu ensigo ezange ze nnali nnina baazinzijamu. Omwarabu n'amugamba kikyotegeeza baazikuggyamu batya? Kadama n'agamba boosi w'ensigo baazinzijamu ne banteekamu ez'embizzi. Omwarabu n'agamba piigi bakuteekamu ez'embizzi ye. Kadama kyava akwata essimu alage boosi we nsigo za mbizzi ki gy'ayogerako z'alina mu mubiri. Kadama n'aggyayo essimu n'agenda ku Google n'ateekamu ekigambo piigi ne bamuleetera ekifaananyi ky'embizzi. N'agamba boosi we, olaba bwe nali e Kampala nga ndi mulwadde nalwala ensigo, kati mu kunzijanjaba baŋŋamba nti bagenda kunteekamu ensigo z'embizzi eno gy'olaba nsobole okusigala nga ndi mulamu. Omulabu yamugambye lasitagafulula go. Ate Kadama tebamugobye bugobi. Bazze mu foomu nga baagala abayambise n'ensigo mbu jjajja waabwe mulwadde. Kadama mu kubasalira amagezi n'abagamba ye alina ensigo ya mbizzi. Baamugambe paakinga ebibyo, togenda kubeera mu maka gaffe gano nga tukimanyi olina ensigo z'embizzi mu mubiri. N'ekintu kati kyakutteko tebasobola kukiriiramu. Keeba essowaani tebagiriirako, bamwenyinyala, kwegamba bamulabira ddala ng'ekintu nga omanyi embizzi ku basiraamu tebakwatagana. Kati Kadama engeri gy'alina ensigo z'embizzi mu mubiri, Omwarabu yamugambye gwe nkutadde. Ne neewuunya bano Abawarabu, bo tebasobola kuwa jjajja waabwe ensigo, tebalina bantu be basobola kuwa ne Abawarabu bamanyiira. So balaba Bakadama baagala okuggyamu ensigo gy'oli bo tebalina zaabwe zebasobola kuwaayo. Bamanyiira naye yakibakoze ne baba beetenda batya. Kamukutuuseeko ng'alunyumya alukuviira ku ntono buli kimu nga bwe kyabadde. Nga madaamu oboosi we amusaba ensigo. Video nkusaba ogipeteka like. Video yiyo. Omwarabu yambuuza nti n'ensigo ozimanyi, ne mugamba nti ye mu luzungu kye ki, ne mugamba baziyita kidini. N'angamba nti nno ezizo zirina nnamu, ne mugamba nti nzirina. N'angamba nti nno naye nina jjajja waffe mulwadde, okitegeera osobola okumuyamba n'otuyambisaako emu, ne tuwa famire yo ssente ne tuwa ne bazadde bo ssente. Ne mugamba nti nno mbadde njagala okubayamba naye ensigo ze nnina za mbizzi, banzigyamu ziri zaali nfu ze banzaala nazo ne banteekamu ez'embizzi. Okuva olwo banneenyinyala banzizaayo ne ku woofiisi, era buli kimu kye nnali nkutteko bakikwata ne bakisuula mu kasasiro olw'okuba nabagamba nti nno ensigo ze nalina zaali za mbizzi. Jjukira kyekisolo tebakirya. Kakati nange bwe nataasibwa ensigo zange okubanga zitwalibwa, okitegeera, era ne banzizaayo ku woofiisi ne banfunira omulimu omulala, naye nga nali mpedde, nali ŋŋenze, okitegeera, baali bagenda kuzitwala, era singa seekwasa mbizzi singa ndowooza sizirina. Bwe namala okubagamba nti ensigo ze nnina za mbizzi, ne nkwata ebipapula ne mbisayininga. Jjukira olina nga tebannaba kuggyamu nsigo, olina okusooka n'osayininga ebipapula, okitegeera. Kakati bwe namala okubisayininga ndowooza baali tebakitegedde nti nno bagamba embizzi ey'e Uganda ey'ekigodo. Munnange kati jjukira buli kye nayogeranga baali tebamanyi na luzungu, okitegeera. Kati buli kye nayogeranga nga tebakitegedde nga ngenda ku Google, okitegeera. Kakati nga ngenda ku Google nga mbasakingira ekifaananyi
ngamba tino ensigo ezange zenina jukira lwo mumaze okusayininga ebipapula bali happy bamanyi bazitutte ngamba laga ekifaananyi ekyo gamba ekifaananyi kino kikino kyembadde mbagamba nti nno okola sayini kati jukira olina okukola sayini nga obagamba tiziri ezange ze banzaala nazo zaali nfu ne bazijjamu ne neeyambisa ku z'embizi oba okitegeera kakati olwalaba ekifaananyi ky'embizi ensasa ge yajja kakati Kadaama mumuwulidde bulungi nnyo mu bigambo bye naye okusookera ddala nga njagala nga sinagenda ku nsonga ya Kadaama oyo njagala mbabuulire teri Muwarabu yenna asobola kera ku makya n'atuukiriza ekigambo kye naddala ng'ensonga eri bw'etyo gwe gyekisookera ddala baleeta offer nga mu butuufu oyita nga sente ze bagenda okuwa bw'oba oziwadde famire yo abaana oba bagenda kuva mu bwavu naawe oba ogenda kuva mu bwavu kubanga ensigo baziseera mwagamba wange ensigo baziseera kati Omwarabu ajja kukutuukirira akugambe twagala ensigo yo saba sente z'oyagala abamu bajja kusaba miliyoni 2 abalala basabe miliyoni 4 abalala basabe miliyoni 100 abalala miliyoni 5 miliyoni 3 gwe kisinziira muwendo gwo gw'oyagala kati yo Omwarabu akugambe nti mpa bakutwale mu ddwaliro baleete ebipapula osayininga agagapapula kati ensobi wejjira wano mu kusayininga oba tomanyi nabyo osayininga gw'ojja kusayininga nti owaddeyo ensigo kyeyagalire nga temuli nsonga ya ssente nti bagenda kukuliyirira bakuggyemu ensigo yo bamalirize okugikuggyamu bakubeze mu ddwaliro eddakiika ntono nnyo nga tofuna bujjanjabi bakuleke nayo basobola okulekayo mu ddwaliro bakulekayo nga ensigo baagijjamu aye ne mu ddwaliro ne bakulekayo omalirize ng'ofudde nga ne ssente ze babadde bakugambye okukuwa tebazikuwadde kubanga Omwarabu wajja mu maaso go n'agamba nti njagala nsigo yo bino ebintu byateeka ku mmeeza ekisookera ddala agenda kugamba nti ngenda kulabiriranga famire yo buli mwezi nga mbawa ssente buli mwezi naawe ngenda kukuwa ssente z'osaba kati tusaba otuwa ensigo odume wenna wenna oyakirire oteekewo olubuto basale bakuggyemu ensigo bagiwe kimame ekikadde ekigenda okufa gw'ofiirwa obulamu bwo nga n'essente tozifunye okitegeera era tokolanga nsobi nokkiririzanga mu kigambo ky'Omuwarabu tokolanga nsobi nokkiririzanga mu kigambo ky'Omuwarabu ssente ziba nnyingi naye tosobola zifuna nze nkubuulira tosobola kuzifuna kati kankubuulire kino waliwo Kadaama eyali ayagala okukikola mumujjukira namuleetako k'emabega ng'era bamusuubiza ekintu kye kimu najja n'aŋŋamba ng'ayagala kubeebuuzaako okitegeera naye gwe osobola okukkiriza Omwarabu okuggyamu ensigo yo naye nina ekintu kye neebuuza Abawarabu bano lwaki baagala nnyo ensigo z'Abannayuganda lwaki baagala nnyo ensigo z'Abafirika zirimu ki kugamba oli Omuwarabu n'abeerawo naye nga ayinamu ensigo emwesiba ensigo ayagala ya Munnayuganda bakimanyi nti ffe tulya doodo tulya ebigagi tulya buli kimu tetutera nnyo okulwalalwala bo tebasobola kwegabira nsigo zaabwe mu malwaliro eyo wabeerayo ensigo ze batunda bw'oba olina ssente basobola okukuguza ensigo naye si kyangu okufuna doona wa nsigo si kyangu ensigo bagiseera mu malwaliro bayinza n'ogiguza akawumbi bagiseerera ddala bagiseera ebya ddala naye neewuunya ne bibeera n'omulwadde mu nnyumba naye ne bitasobola n'okumuwa ensigo eyaabyo byagala bijje ewa Kadaama bimumaleko fyuca ye kati bino Ebiwarabu mubiraba Kadaama we yamaze okubigamba mbu ye alina ensigo ya mbizi byamugambe tukuzza ku woofiisi tetugenda kusobola kubeera naawe kubajjukira Abawarabu baba basiraamu ate tebakolagana na kisolo kye bayita mbizi okitegeera kati bamugamba tugenda kuzza ku woofiisi
gy'oba okwasaganyiza emirimu gyo ffeno tokola ki totubuulira. Naye munange yeewonyezza kubanga baleese ebipapula asayininge kati tebasobola kutwala nsigo ye kuba bakimanyi ya mbizzi. Tebasobola kutwala kuba tebalya mbizzi, tebakolagana na mbizzi. Kati tebasobola kugitwala. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli subscribing ate nabakuba nti ate osubscribinga mpe endowooza yo mu comment section yawo. Mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba. Peace and love.